Nsooka okwebaza Obwakabaka bwa Buganda era ne neebaza Ssaabasajja Kabaka byonna ebizze bikolebwa mu Buganda oba ebiweerezebwa mu Buganda oba egy'obuweereza, era ne neebaza Abalangira n'Abambejja emirimu gyonna egijja gikolebwa mu Bwakabaka bwa Buganda okutuuka olwaleero, wadde nga obukulembeze si bwangu naye era tubeebaza. Ate ne tubagumya nti okusoomoozebwa oluusi tekubulamu, ate n'ebitagenda bulungi bibaamu, ate obukulembeze oluusi tebukola birungi byereere eri abatunuulizi. Kale nno okuyimirizaawo Obwakabaka ebbanga eryo lyonna tubeebaza, aye ne twebaza abaweereza abatudde mu Bwakabaka okukola emirimu egy'enjawulo nga waggulu muweereza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Ne neebaza abakulu b'amasaza era abaami ba Ssaabasajja Kabaka, Bannaalinnya mwenna, abato n'abakadde, mwenna ne mbeebaza. Wabula njagala ebigambo bino bibeere bikulu mu Bwakabaka bwa Buganda omuli n'ebyafaayo. Osanga tujja biggyamu ekyamakulu. Weewaawo ku mulembe Omukaabya oba omulembe gwa Walugembe, Muteesa Walugembe, ndowooza ye Mukaabya, ndowooza omulembe ogwo Walugembe Muteesa oba Muteesa Walugembe Ssekabaka oba ebiseera ebyo Kabaka, waaliwo ebyali tebigenda bulungi wakati we n'Abaganda, naye engeri gye yali Kabaka teyawulirizanga Baganda kye baali boogera. Abaganda nga bagamba nti entwala gy'atutwala si nnungi, naye Walugembe Mukaabya Kabaka teyabawulirizanga. Nga bw'omanyi bakabaka baaliko ebiseera ebyo, maanyi gaali mangi, okulagira biki, bintu eby'enjawulo. Wabula Abaganda beekobaanira Kabaka ne bassa kimu ng'enkuyege, ne bagenda ku musawo Omuganda. Musawo Omuganda ndowooza yayitibwanga Mabejjo, wemba sirimbye. Ne bagenda ku musawo Omuganda ne basalawo baloge Kabaka. Wabula musawo Omuganda n'ababuuza ensonga ne bagiwa, baga twagala amanye nti naffe tuli bantu, twagala tuwulirizibwenga, tunyigirizibwa, wabula tetwagala kumutta. Omusawo Omuganda yakola nga bwe baali bagambye, era amangu ddala Ssekabaka Muteesa Walugembe yalumbibwa obulwadde ne bumuluma akaseera akawerera ddala, era okakkana nga lufuuse lukonvuba. Yalwalira ddala olukonvuba olw'amaanyi ne lumutwalirako ddala ekiseera, wabula abamu ku baali mu lukwe oluloga Ssaabasajja Kabaka n'agenda
eri Walugembe Muteesa oba Mukaabya Walugembe n'amugamba nti twandigenzeko ku muganga kuba olumbe ndaba lukumalawo. Mukaabya Walugembe yakkiriza era ne bagenda mu kyalo ekyalimu omusawo, kyokka ono yamulagirira bali gye baamulogera. Bwe yatuuka ku musawo, omusawo wakati mu kumulagula, bo omusawo yali amanyi byamulagula, yamugamba nti bw'onojjawo obutakkaanya wakati wo n'abantu bujja kutereera. Obuganda bunyiivu. Abaganda baagala muteese buteesa. Olw'okuba nti Kabaka yali alumizibwa yakkiriza. Bwe yakkiriza omusawo ono n'amusalira omutango, naye ng'amugamba nti nkusalira omutango eri emmandwa, emmandwa oba emisambwa so si eri abantu. Yamugamba nti wanyiigirwa emisambwa n'onyiigirwa abantu. Twagala oggyewo omulembe ogukaabya Abaganda, ozzeewo omulembe omuteesa, kubanga olubereberye yali tayitibwa Muteesa, yali ayitibwa Walugembe. Erya Mukaabya nalyo lyajja olw'embeera gye yali yeeyisaamu. Baganda baga nti atukaabizza nnyo mu Buganda oba mu nsi yaffe Buganda. Yasalirwa emitango, omwali embuzi, omwali enkota z'amatooke, omwali enkoko, omwali ente, era ng'ebintu ebyo teyayina kubiwaayo mu lujjudde. Yayina okuba ng'ayina abamu ku basajja be nga babiri oba be twandiyise abambowa. Yatuukiriza ebyo, wabula nga Kabaka mu Buganda obutaswala oba obutayisibwamu maaso nti bino yabijje ku musawo, abambowa abo battibwa. Abaali wakati mu mirimo gy'okutwala ebintu ebyo ku muganga, amatooke, embuzi, ente, enkoko, ate nno nga si ente emu, si nkoko emu, si mbuzi emu, nedda. Okitegedde, abitwala eri emmandwa zisobole okumuddiramu, ate aggyewo omulembe Omukaabya, azzeewo omulembe Omuteesa. Abaganda nabo bantu, ateese nabo. Era bwe kyali, wabula olw'obutaweebuuka n'okukuuma ekitiibwa kye, abambowa battibwa abaali wakati mu mikolo egyo. Kyeki nti ekyama kisigale nga kikomye ku ye n'omusawo ono. Era bwe kyali, Mukaabya Walugembe bw'amala emikolo egyo, baateekateeka ebikujjuko oba olukiiko oba emikolo egiyita Abaganda, era n'akola omusawo kye yamugamba. Bwe gutyo omulembe Omuteesa ne gujja. Kiki ekinjogezza bino? Lwaki ntuuse ku kino? Olwaleero tulina ensonga etuluma, olwaleero tulina amaziga ku mutima, olwaleero tulina bye tulaba ebitajja bulungi, okugeza buli muntu asanze ayogera ku Buganda. Obwakabaka tebwayisibwangamu lugaayu, obwakabaka tebwalabwanga mu kamwa, ekyo kiri mu nnono. Ekisusse kyatuuzibwanga mu lukiiko olw'ekyama. Kivudde ku ki abaana ba Kintu oba abaana ba Nnambi okulaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa? Kivudde ku ki buli omu okwogera ky'ayagala? Ensi si kuleekaana, ensi kunoonyereza. Ekituluma kiva ku ki? Okitegedde? Abantu bandibadde basooka ne batula ne bekkakkanya ne batalumya Ssaabasajja Kabaka mutwe. Ne bw'obeera ggwe ng'oli mu kitanda kyo
oyinza okusoberwa oluusi endwadde ne zikutta nga tonnatuusa. Kuba tekuliiko ayogera kimu. Abaana ba Nnambi, ebigambo bye tufulumya eby'enjawulo oboolyawo Ssaabasajja Kabaka yandiwangaddeko naye ayinza obutawangaala. Mbadde nsaba tunoonye oba tumanye kiki amaggwa agafumita Buganda gava ku ki. Ebigambo si bye bigenda okuggyawo amaggwa, nze nzize kubawa amagezi. Amagezi gendeese bwe ganaagaana okugobererwa. Singa amagezi gendeese ganaagaana okugobererwa, nkiddamu, singa amagezi gendeese ganaagaana okugobererwa nga naffe tubivaako. Abatudde mu buwangwa buno n'ennono tubaako bye tumanyi ate ebisobola okutwala ekintu ekimu oba ekirala mu maaso. Kyokka eby'ennono bino si bigambo, eby'ennono bino si kwogera nnyo, eby'ennono bino si mpaka, si kukubaganya birowoozo, kukubaganya mpawa, kwogeza maanyi. Wabula eby'ennono bitegeeza kutuula wansi ku buliri kunoonya ki kye nteekeddwa kukola, wabula si bigambo bingi. Ebigambo bisobola okwogerwa olwaleero n'enkya n'emyaka egijja, naye ebigambo tebisobola kumalawo kozi. Ojja kusanga ng'Obwakabaka bwa Buganda bulina kozi, ojja kusanga ng'Obwakabaka bwa Buganda bulina ennono yaabwo gye bulina okutambulirako ng'oluusi si gye buliko. Ebintu bingi, ebintu tubiggyemu ebigambo ebingi. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II oyinza okusanga omutima gwe mumenyefu. Oyinza okusanga ekintu kye tulaga nti Ssaabasajja Kabaka ajja atulabeko biki nga si y'ensonga, wabula ensonga okumukuuma emirembe, okumukuuma nga talina bimutomera. Kubanga Ssaabasajja Kabaka bukyanga alinnya ku Namulondo atwagadde nnyo, ate okwogera kwe tekutukosangako, era azze ayogera bulungi, tanaawuuza ntalo, tavuma bantu ba Buganda, yeeyogerera ebigambo bye bibale ebitali bikosa oba ebigambo ebijjudde amagezi amangi ebitagenda kukosa nnyumba emu oba ndala oba omuntu omu oba omulala. Kale nno nze nina ebbwa oba baliyita ddagala erisobola okuwonya ekiwundu. Ebigambo byange bwe mubivaako nga mugenda kuwanga tto. Era njagala ebigambo bino bituuke eri bekikwatako, babiwulirize bulungi, bajjemu. Kabaka waffe tumwagalawo, ate Obuganda tubwagalawo, ate abataagala Buganda bangi. Eri abalinda Buganda esaanewo bakube mu ngalo. Okubeerawo kwa Buganda kiina bikiruma, ate waliwo abataagala eveewo. Okitegedde? N'olwekyo bino ebintu ebisinga kwekkakkanya, ebigambo ebingi bisobola okukeera enkya ne bisaanyizaawo ddala Obwakabaka bwa Buganda. Ensonga za Buganda tezandizze nnyo ku mimwa gy'abantu. Abantu bandibadde bazeesambira ddala Obwakabaka bwa Buganda ne butuula bwokka ne bunoonya obuzibu we buva. Njagala okwogera akagambo kano, ebitiibwa bitiibwa, n'obwobuntu bwa buntu. Bwe bakutikkira obwafaaza obusanga bukulu ate basomerera busomerere. Kyokka waliwo ekintu kye tuyita
omuntu ani akuzaala wavaawa. Tosobola gamba nti ndi faaza nti otambule n'ensi nga bw'oyagala n'osuula ekikaakyo. Ebitiibwa byonna bye mulaba, oli ne waba minisita, oli ne bwabeera ssaawa minisita, oli ne bwabeera pulezidenti, oli ne bwabeera kabaka, ebitiibwa byonna bitusanga bukulu, naye waliwo ekintu kye tuyita obuntu, obw'obuntu. Omuntu n'ani akuzaala ne wa gy'ova, obw'obuntu kye kitawaanya Buganda. Tuve ku ndaba yaffe ey'ebintu mmwe abantu ba bulijjo, wabula tusooke tusirike, tusabe Obuganda bubeeko ne kye butereeza. Bino mubirabire mu mayumba gye muva ewammwe. Bw'wabaawo ekitateredde mubeera mu kulyaŋŋana, bw'wabaawo ekitateredde musobola okutunda ebibanja ne mubimalawo, bw'wabaawo ekitateredde mwavuwala, bw'wabaawo ekitateredde bizinensi zammwe zigwa zonna, bw'wabaawo ekitateredde buli asanga y'aboogerera. Kati ne kino bwe kiri, Obwakabaka kati bufuuse obulere. Obwakabaka bufuuse ekyokwogerwako, buli asanze n'omukopi, omwana omuto, omuvubuka n'omukadde, bonna boogera ku Kabaka. Buli asanze kyasanze, kyamanyi ne kyatamanyi. Obuzibu bulina we buva, ate nga nabo tobanenya, nabo bantu. Omuntu abaawo nga tamanyi, wadde ng'omulaba emyaka mikulu. Nsaba tukkakkane, nsaba twekkakkanye. Nze ndeese magezi, nkiddamu, ndeese magezi bwe tugavaako nga tugenda kuwanga tto. Okitegedde? Akati Obwakabaka oba Obuganda butuddemu effamire eyitibwa ey'Abalangira n'Abambejja, abaana ba Muteesa. Nkiddamu, Obwakabaka bwa Buganda obukulembeze bwabwo oba abali waggulu ku ntikko be tutunuulidde olwaleero abafuga Obuganda oba olulyo olufuga Obuganda, olulyo oluva mu Ssekabaka Muteesa oba Abalangira n'Abambejja abava mu Ssekabaka Muteesa. Ensonga eziviiriddeko Obwakabaka bwa Buganda okutaataagana ziri munda. Teziri kungulu nga bwe muzirowooza mu abantu b'ensi. Ensonga eziviiriddeko okukyankalana oba okukyankalanya Buganda n'ebigikwatako ziri munda. Obwakabaka bwa Buganda bulina ennono kwe buzze butambulira. Obwakabaka bwa Buganda bulina kye tuyita nti bwe bukulembeze bw'abantu Buganda abatudde mu Buganda, era ng'Obwakabaka bwa Buganda bwa nnono, era kumpi bwe bukulembeddemu ekintu ky'obuwangwa ate n'okukubiriza Abaganda okudda ku nnono z'abajjajjaabwe awamu n'okumanya obuwangwa bwabwe. Okitegedde? Ssaabasajja Kabaka nga tannafuuka kabaka, ayina famire mwava oba olulyo mwasibuka. Obwakabaka bujja gwa kubiri. Abantu bonna okubeera baminisita, mpeereza mu Buganda, bano baani, ono Katikkiro, biki, ebitiibwa byonna biva ku Ssaabasajja Kabaka. Okitegedde? Ono afunye Obwakatikkiro, ono ye minisita atwala kino, ono ye Katikkiro owookubiri, ono yatwala kino, ono yatwala obuyinza bwe buti, biki biki, ono yakuuma amasiro, ono yakola bw'ati, ono yalabirira Kabaka.
kabaka bw'atabaawo ebitiibwa ebyo tebisobola kubeerawo. Kabaka yagaba obwami. Kabaka bw'aba taliiwo ebyo ebitiibwa enkya osobola okuba nga tobiwulira kubanga tewali agenda bibawa. Era osobola okusanga mu nsi ennamba Buganda nga wasigaddewo bataka, abaami ku magombolola, abakulu b'amasaza kugeza nga Bapookino, Bakaggo, abo bo basigalawo wadde nga kabaka taliiwo. Abaami b'amasaza basigalawo, abo basigalawo. Abataka b'obusolya basigalawo. Okitegedde? Basigalawo. Nkiddemu. Waliwo ebitiibwa nga Ssaabasajja Kabaka waba taliiwo bivaawo. Ne wabaawo ebitiibwa nga Ssaabasajja Kabaka waba tali mu nsi ye bisigalawo. Okugeza ebimu ku bitiibwa ebisigalawo be baami ab'amagombolola, abaami ab'amasaza basigalawo, abataka b'obusolya ebika eby'enjawulo basigalawo, Katikkiro asigalawo kubanga abaawo nga yakutte eddamula okutuuka kabaka omulala lw'alijja. Kyokka ebitiibwa bino byonna ebisigadde banonda ku bwa minisita buti, nze mpeereza mu kino, nze nkola mu kino, biki ebyo ebisinga obungi bisaanawo. N'olwekyo kikyemadde ntegeeza nti kabaka wa Buganda y'abeera omulandira gwa Buganda, naye tufuddeyo oba tuzze tufaayo okutunuulira ebimukwatako munda oba ebikwata ku lulyo olw'Abalangira n'Abambejja abava mu Muteesa. Omuntu aba n'obusinziiro. Obusinziiro busobola okuviirako ebintu eby'enkulaakulana byonna okusajjuka. Ekika bwe kiba tekitegedde kye kirina kukola ku businziiro bwakyo, musobola okwetundako byonna bye mulina era musobola okwavuwala ne mutandika kunywa bunywi mwenge. Sinakindi abamu okutandika okufa. Nkiddamu. Ebika eby'enjawulo oba ku byalo gye muva eyo mu byalo gye muwangaalira mugende nga mutunuulira famire ezimu nga zaalina ssente naye nga waliwo akantu katono nnyo ne kabalema okutuukiriza. Oluusi baba banja kuzimba kiggwa, oluusi waliwo omwana atabuse omutwe biki, olw'okuba famire abamu basomye bali mu Kampala biki ne batafa ku mwana oyo. Ogenda okulaba wayita emyaka 4 ng'eyalimu ow'amaanyi afudde. Wayita emyaka 6 ogenda okulaba nga abaalina ebyobugagga ate bwe bavu ku kyalo. Oluusi bakadde baabwe baafa, oluusi mirembe ne gigenda nga gikyuka, famire bweziso muzirabyeko. Ebintu ebisobola okutereeza Buganda bino byonna tujja kubyogera, tebiri ku kwogera nnyo. Abantu ba Buganda mugenda kufuna obuzibu. Enkya waliwo ekijja, nze kye kindeese okulangirira, kigenda kuba tekinyuma. Waliwo ekijja mu Buganda kijja kuba tekinyuma. Buganda egenda kugwamu omuyaga naye gugenda kuba tegunyuma. Gugenda kukosa bannannyini, gugenda kukosa abantu ba Buganda. Okitegedde? Njagala mumpulirize bulungi. Olulyo oluva mu Muteesa mulina okumanya bino wammanga. Olwaleero ennono n'obulombolombo n'ebyali birina okukolebwa n'ebimu ku birina okutunuulirwa. Kati bino bye njogerako si bya mu Bwakabaka. Obwakabaka n'ennyumba mwe tuva bye bintu bibiri. Ennyumba mwe tuva yeekola Obwakabaka. Nkiddamu. Obwakabaka Bwakabaka,
waliwo ennyumba mwe tuva oba oluggya mwe tuva. Ennyumba mwe tuva oba oluggya mwe tuva lwe luvaako Obwakabaka okutinta. Gwe mulandira, bwe businziiro, bwe buzaale oba obuzaaliranwa. Kwe kuva enjogera egamba nti ab'enju eyo baalina Obwakabaka. Kati ani akuzaala? Ennyumba ye eri ludda wa? Kiki ekyabangawo? Ani akuzaala? Ennyumba ye eri ludda wa? Kiki ekyabangawo? Yazaala abaana bameka? Mu nnyumba omwo mwalimu ki? Mu nnyumba omwo baakolanga batya? Abantu abazaalibwa mu Bwakabaka oba mu ndyo ez'Obwakabaka mbasaasidde, abamu abeerokosa. Njagala weevume ekyakuzaaza mu lulyo olwo. Ogambe nti kiki ekyanzaaza mu lulyo luno, naye tewandirokose. Abantu ab'olubatu basobola okuleetera Buganda okuyiwa omusaayi oba okugwamu ekiyiwa musaayi, naye nga kivudde ku bantu ba lubatu. Abantu ab'olubatu basobola okuviirako Abaganda okukaaba, kubanga waggulu ku ttoopu empewo n'emisambwa byonna byesulikidde ku lulyo olwo olwaleero. Abalangira n'Abambejja bava mu Muteesa, Kabaka Muteesa oba Ssekabaka Muteesa. Kiki ekyali mu nju omwo? Biki ebizze biba mu nju omwo? Nze ngamba tewandibaddewo kiremerera. Ewaka bwe wanaaba tewateredde, Obwakabaka tebugenda kutereera. Muddeyo ewaka, mutereeze ewaka, Obwakabaka bunyume. Ewaka bwe wanaaba tewateredde, Obwakabaka tebugenda kunyuma, era tebugenda kunyumira bantu baabwo, ntegeeza abantu ba Buganda. Nkiddamu, abatudde mu lulyo lwa Muteesa oba abaana ba Muteesa, Abalangira n'Abambejja, muddeyo ewaka mu nnyumba yammwe, muggyemu ebitateredde, Obwakabaka bunyume. Tuleme kusoosowaza Bwakabaka wokka ewaka gye tuva nga wavundu. Ennyumba yammwe eya Muteesa ye yavaako Obwakabaka okubeerawo. Ennyumba wansi mutereeze ebyama byamu. Oba nkiddemu? Okitegedde? Ennyumba munda waayo mwe muva mwalingamu ebyalimu, mwabangamu ebyasookanga okutereezebwa ne mulyoka muli Obwakabaka ate ne bikuumibwa. Ndowooza kambabbireko katono, kubanga oluusi abantu abasinga babeera n'ebikulu eri Obwakabaka bwa Buganda naye nga tebalina kkubo. Naddala abantu abaliko empewo mu Buganda bangi, abantu abaliko emisambwa bafuna ebirooto, bafuna okumanya, bafuna obubaka obw'enjawulo, naye nga oyinza okusanga nga tebafuna mwagaanya kuyitawo, oluusi bituusa ku bikikwatako, ate oluusi bikikwatako engeri gye bali ba luzungu. Bino naloose, bino nakoze eki, tebabifaako. Ate nga abantu bannaloose basobola okuvaako okusaanyawo Buganda nga tebawuliriziddwa. Era kino njagala Obwakabaka bukimanyi.
abantu bannaloose bannaloose mubawenga nnyo ekitiibwa. Obwakabaka bwonna mu nsi zonna, obwakabaka mu nsi zonna bwatambuliranga nnyo ku birooto. Ebirooto kye ki? Bwe bubaka okuva ewa Mukama Katonda. Obwakabaka kye ki? Obwakabaka aba atuddemu ku Nnamulondo mu biseera ebyo nga kabaka y'aba atudde mu kisiikirize kya Katonda. Oba nga temumanyi makulu ga Bwakabaka kati nga babuulidde, aba atudde ku Nnamulondo ebiseera ebyo aba atudde mu kisiikirize kya Katonda. Kabaka mubaka okuva ewa Katonda. Obwakabaka bulondwa butalabika, obwakabaka bulondwa misambwa, era emisambwa bwe giba tegikkiriza obwakabaka tebusobola kutuula ku Nnamulondo. Bw'olaba kabaka atudde ku Nnamulondo n'agibeerako omanya kabaka, era obutalabika buba bumukkiriza. Kabaka bubaka. Kabaka yakozesanga njiibwa okusaasaanira mu masaza ge. Enjiibwa kinyonyi ekibunyisa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka eri amasaza ge, era edda kabaka eyabangako yakwatanga enjiibwa mu bibatu bye eby'engalo n'agituma oba n'agita n'eyolekera amasaza. Obwakabaka tebuyimirirawo na biteeso bya zi ofiisi. Obwakabaka tebuyimirirawo na biteeso bya zikkalaamu. Ebiteeso by'ezikkalaamu biyambako okugattagatta amagezi amasome n'amazaale. Amagezi amazaale ageeka ge gayimirizaawo obwakabaka. Obwakabaka bwa Buganda tebutunuulidde nnyo bantu baliko myoyo, wabula bwesigamye nnyo ku mulembe, sipiidi kwe guddukira. Akasiiwa Buganda tekali ku bye mulaba. Akasiiwa Buganda n'akacyankalanya Buganda n'abantu okutandika okuvuma abakulembeze baamu tekali ku kwogera nnyo kw'abantu, kali munda nga kasinziira mu nju y'Abalangira n'Abambejja. Abantu mujja kwogera n'omwaka ogujja mwogere, ne luli mwogere, ne luli mu kubendere. Ffe ate tebitusanyusa okulaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa, okwogera ku Ssaabasajja, okwogera ku Buganda, kubanga buli omu ayogera ky'asanze. Abantu twandisoose ne tusirika kubanga bwe Bwakabaka bwaffe. Okitegedde? Ffe nno tubeere nno ne twesekera ne tugamba yiye, naye ne wabulayo awabula yenna. Akati nzirayo ku mulamwa. Ennyumba ya Muteesa, Muteesa yazaala abaana, naye abaana tebabadde kimu. Ate abaana nga bwe bazaalibwa mulimu omwana eyali alina okufuuka kabaka, ndowooza ye Ronald Mwenda Mutebi II, Ssaabasajja Kabaka gwe tulabako olwaleero. Omwana eyali alina okubeera kabaka, omwana eyali alina okulya obwa Nnamulondo ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Era Muteesa nga tannafa yagamba nti kubanga bakabaka ebiseera ebisinga obungi babatwalira oba kasujju oba kasujjulubi, nga ndowooza oba mwami ki, ndowooza kasujju. Ebintu bwe bityo alabika ndowooza kasujju. Abaana ba kabaka, abaana ba kabaka balina obukuŋŋunta mwe bayitira, ate ne wabeerawo okulonda kabaka. Okulonda kabaka, ani agenda okuba kabaka? Naye Muteesa bwe yali afa yaleka ekigambo ekigamba nti naye
omwana wange Mutebi mumulowoozangako, ekitegeeza nti mu baana be yaleka yamutunuulira nnyo, nti nga mulonda kabaka Mutebi mumulowoozangako, era obwakabaka bwa Mutebi wadde obukulembeze tebubulamu kusoomoozebwa butuufu, era ye kabaka waffe. Wabula abaana nga bwe bazaalwa waliwo ebintu ebisuuliriddwa mu lulyo lwabwe oba mu nnyumba yaabwe. Ono bw'alondebwa okubeera ku Nnamulondo, ate waaliwo Omulangira eyali alina okusamirira empewo zaabwe. Abalangira tebazimba ssabo, bazimba kigango. Essabo ly'abalangira ab'eŋŋoma teriyitibwa ssabo, liyitibwa kigango. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okulya Nnamulondo kitegeeza ye aba tasobola kusamira, aba taata w'ensi tasamira, basamirira musamirire. Eyali alina okusamirira obwakabaka buno Muwenda Mutebi II bw'alamula, eyali alina okubusamirira, eyali alina okubusamirira, okubutegeerera nga yawabula Ssaabasajja Kabaka, nga yategeerera Ssaabasajja Kabaka, nga yamubuulira ekyokkola, obwakabaka bwonna bubeerako abusamirira. Ssaabasajja Kabaka bw'atuula mu Nnamulondo talinnyibwako mpewo, wabula mu nnyumba mw'ava mwe mubeera omwana atembebwa lubaale asobole okutuusanga obubaka ku Ssaabasajja Kabaka. Kati mu lulyo lwa Muteesa oba mu Balangira n'Abambejja mwavaamu abaana babiri, omu alina okubeera kabaka nga ye Mutebi, omulala ng'alina okutuula mu ssabo ly'ekika. Mbagambye bano ab'eŋŋoma tebaliyita ssabo, baliyita kigango. Okitegedde? Era omwana yali alina okutuula mu kigango ekyo, ye Mulangira abaana babiri ab'ensonga, omwana omu alina okuba kabaka, omulala alina okusamirira munne. Kuba kabaka tasamira, aba wa kitiibwa, alina okubaako amusamirira, atuula mu ssabo oba mu kigango, amusamirira era amutegeerera era amulootera. Okitegedde? Okwo kw'oteeka oba mu mbijja oba Nnaalinnya, bano abamu b'owulira oba tebeggala oba teyeggala, bantu bwe bityo. Naye ate eky'omukisa omubi obuvunaanyizibwa ne busuulibwa ate oli n'alokoka. Ekyo nno ekintu si kirungi. Olina okumanya famire mw'ova ne mukulaakulanya ennono, bino ebirala bya nsi, okutya bajjajjaabo bakitaabo, olulyo mw'ova ennono, obuteegaana nnono yo. Abantu abava mu lulyo lw'Obwakabaka tebandyerokozezza, kitukaabya wansi. Abantu ba Buganda babonaabona, empewo zibaluma, kivudde ku bukulembeze waggulu. Kati Obuganda tebuteredde, kati Obuganda butandise okusajjuka. Okitegedde? Akati mbadde nzirayo ku mulamwa. Mu nnyumba ya Muteesa mwali mulina okuvaamu abaana b'obulenzi babiri. Omulenzi omu nga yalina okulya obwakabaka, omulenzi omulala yali alina okutuula mu mmandwa. Emmandwa zisobole omuyisizangako obubaka obujja okuwabula n'okulagula kabaka abaatudde ku bwa Nnamulondo.
omulenzi yali alina okutuula mu mmandwa z'enju y'abalangira n'abambejja abava mu Muteesa ye Mulangira Walugembe Jjuuko naye kati yaseerera. Jjuuko Walugembe ye yaliko empewo ezirina okuwabula Obwakabaka singa buba butudde ku Nnamulondo. Okitegedde? Oluvannyuma lwa Jjuuko Walugembe okutuula mu kigango oba essabo, okitegedde, yayambibwako era emmandwa zaakola kye ziteekeddwa okukola. Emmandwa zaakola kye ziteekeddwa okukola. Era okuseerera kwa Jjuuko Walugembe kiki ekiddako? Kugenda kuleetawo emirembe. Era ekiggwa oba ekigango Jjuuko Walugembe mwe yatuulanga kirabiriddwa, kikoleddwako emikolo. Kiki ekigaanye olumbe lwa Walugembe okwabizibwa? Ebintu ebisinga obungi bitono nnyo. Waliwo ebintu by'owaka ebiteetaaga mu woofiisi nga bintu byeka. Waliwo ebintu by'ewaka nga tebyetaaga mu zi ofiisi. Genda olabe ofiisi ya gundi, genda wa ofiisi ya gundi, genda wa ofiisi ya gundi. Ebintu bya ofiisi bye bitiibwa bye tusanga obusanzi. Ekkalaamu tusanga nsange, ebyenkulaakulana tusanga bisange, eby'ebitiibwa tusanga bisange. Waliwo ekintu kye tuyita obuntu. Waliwo omuntu aseerera mu nju ng'abadde mukulu ng'agenda baviirako obuzibu. Ekigango mwe yali atuula kiki ekiddako? Kiki ekiddako? Ekigango nga kiri awo kyangaala, kiki ekiddako? Kiki ekiviirako Obwakabaka bwa Buganda okunywera? Kiki ekivaako Obwakabaka bwa Buganda okunyuma oba obutanyuma? Gwe Mulandira bwe businziiro bw'owaka. Ewaka n'Obwakabaka Bwakabaka. Ewaka we wafuula Obwakabaka okutiibwa ensi. Ewaka we wavaako Obwakabaka okufuna olutwe. Ekigango kiki ekiddako oluvannyuma lw'Omulangira Jjuuko Walugembe okuseerera? Bateeseteese emikolo nga bwe girina okutambula. Ebintu lwaki bidda mu mawoofiisi? Ebintu lwaki bidda mu bakulu ab'amakooti? Ebintu lwaki tebidda waka? Olumbe ne lwabizibwa. Era bwe lumala okwabizibwa ne mwebuuza omuntu abadde atuula mu kigango bw'avaawo mikolo ki egikolebwa? Ate nno empewo z'abalangira abo ab'eŋŋoma si buli musawo. Musawo ajja kuva eri ajja amale gazisaliramu bisolo, basale embuzi, basale ente, bayiwemu emisaayi, olyoke olabe obuzibu, olabe ettabbu. Mbalayirira abalangira mujja kunkumuka singa munaazisaliramu ebisolo mwe ab'eŋŋoma. Okitegedde? Waliwo ebintu ebisinga nga si kubyogerako bwogezi. Awo nno wensabira abantu b'ensi ebigambo ebingi ebiva mu buli nsonda
tusooke tubiggalewo. Tulekere awo tetunyumirwa olw'okuba tetulina makubo gatuukirira bekikwatako. Oluusi bino tebyandiyogeddwa wano, ne waliwo ebintu bingi nnyo ebitukosa obwongo nga okwogera ku mutebi Ssaabasajja Kabaka. Kituluma era kitusiiwa eno. Ffe mpisibwa bubi nnyo nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri atomezebwa ebigambo eby'enjawulo by'amanyi ne by'atamanyi. Okitegedde? Kale kakati anaabeera atya omulamu bw'ogattako ebizibu bye, bw'ogattako endwadde, bw'ogattako abantu, tosobola kufuna mirembe. Okitegedde? Ekivamu oyinza n'okusalawo ne weesibira mu nju. Kale nno abantu abasinga waliwo ebintu bye tulina okuleka nga tusobola kulwana kubiwangula. Abantu abasinga obungi tubeeko bye tuleka nga tetusobola kulwana kubiwangula. Tebijja kuwangulwa ffe. Tebijja kuwangulwa ffe. Ekifuga Buganda myoyo. Emyoyo bwe giba tegiteredde abantu ne bwe tunaayogera ebyenkanawa. Ensi si kuleekaana. Ensi kutuula ku buliri kumanya kiki ekingoba. Okitegedde? Olumbe lw'Omulangira Walugembe lwaki luzzibwa mu b'amakooti, mu b'amasuuti, mu bayivu ti gundi awandiikirwa ebbaluwa, gundi amale kumanya, ne gundi amale kumanya, ne gundi awandiikirwa ebbaluwa? Kiki? Okwabya olumbe kulinga kunoonya mirimu. Njagala Obwakabaka buyite abaana b'omugenzi Walugembe. Okay, awo nga sinaba kutuukawo. Cuucu Walugembe lwaki yaziikibwa ng'omukopi? Lwaki tali wamu ne wagalamizibwa abalangira banne? Lwaki yagalamizibwa ng'omukopi? Lwaki tagalamizibwa wamu n'abalangira banne, oba mu ggalamizo erigalamizibwamu abalangira, ate nga mwana wa Muteesa? Ekirala, abaana ba Cuucu Walugembe nsaba bayitibwe. Mulimu omwana nsaba bayitibwe. Mulimu omwana alina ekirooto nga kirangirira omusaayi mu Bwakabaka bwa Buganda. Nkiddamu, abaana ba Cuucu Walugembe mulimu omwana alina ekirooto nga kirangirira omusaayi mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekikola Obwakabaka waka we muzaalwa oba we musibuka. Ewaka we muva oba mu nnyumba mwe muva oba mu luggya mwe muva, bwe muba temuteredde, Obwakabaka tebusobola kukkalira. Kye nayogedde ku ffaaza, ebyambalo bya ffaaza okunywera, tebasobola kukwata mwana n'asoma bwa ffaaza ne bamutikkira n'atandika kuweereza baminsani nga tazzeeko waka. Ewaka ye wavaako omuntu okunywerera gy'alaze. Mu baana ba Cuucu Walugembe mulimu omwana alina ekirooto ekirangirira omusaayi mu Bwakabaka bwa Buganda. Bwe njogera Obwakabaka bwa Buganda ntegeeza amasaza gonna, kubanga Kabaka bw'afuna obuzibu kisaasaanira Bwakabaka.
bonna, ntegeeza amasaza gonna oba ensi Buganda. Ekirooto ky'omwana kigenda bwe kiti. Ekirooto ky'omwana kigenda bwe kiti. Tetujja mwogera oba wa buwala oba wa bulenzi. Tetujja mwogera wabula mubayite mubeeko ekintu kye mutereeza mu bwangu. Ekirooto kigamba bwe kiti. Omwana yaloota ekirooto nga basaza embuzi ne bafunamu omusaayi. Omwana yaloota ekirooto nga basaza embuzi ewaka ewaabwe mu luggya lwennyini olulimu ekigango. Embuzi ng'esaliddwa n'erembekebwamu omusaayi ne gutandika okunaazibwa oluggya lwonna. Omusaayi ne banaaza oluggya lwonna nga banaazisa musaayi. Omwana, abaana ba Jjuuko Walugembe mu ntandikwa tusoose bwe tuti nti mu baana ba Muteesa mwalimu abaana babiri ab'obulenzi. Omwana omu yalina okulya Obwakabaka, omwana omulala yalina okutuulwangako emmandwa oba okuteekerera emmandwa okusobola okulaguliranga Obwakabaka. Mu butamanya Obwakabaka bwe bwasoosowalizibwa bwokka, omwana ekigango weekirera n'akituulamu okutuuka w'aseereredde. Ye Jjuuko Walugembe yali ayina okubeerako emmandwa ezitegeerera Obwakabaka. Kati yaseerera. Naye oluggya olulimu ekigango, buli we mulabanga essabo lye litegeeza ekika kyammwe, buli we mulabanga wazimbiddwa essabo kye kiba ekika, buli we mulabanga lubaala asiimye n'azimbirwa kye kiba ekika kyammwe. Omwana bw'aloota ewali ekigango nga wonna wanaazibwa musaayi, wonna ne mu lusuku wonna nga wanaazibwa musaayi, ne mu luggya mwonna nga wanaazibwa musaayi, mulinde ekijja mu Bwakabaka bwa Buganda. Aba aloota emirandira gy'omuti n'amakoola gaagyo n'amatabi gye biyisiza. N'abagambye bwe mugaana ebyange nga mugenda kuwanga tto. Ewatudde ekigango omwatuulanga Omulangira Jjuuko Walugembe. Abamu ku baana ba Jjuuko Walugembe ayina ekirooto nga basaliddewo embuzi, omusaayi ne batandika ogunaaza ekifo kyonna nga banaaza musaayi. Ebyo ebigaanyisizza okutereeza ebikwatagana ku mpewo eziri mu lunyiriri lwa Muteesa. Bye bimu ku bye tulaba kati. Abantu b'ensi mwekkakkanye, abantu b'ensi mulekerawo okwogera kino na kiri. Ebigambo si bye bijja okutereeza bye mwagala. Oba waliwo ebikyamu bye mulaba si bye bigenda okutereeza bye mwagala. Wabula n'abaana abava mu lulyo olwo abamu balokose. Omumbejja yandibadde omukulu muzimu ku nsonga ezo mulokole. Kati nnono ki egenda okutereezebwa? Nnono ki? Kiki ekigenda okutereezebwa? Kiki ekigenda okukolebwa? Oyinza kuziyiza ki? Nze ngamba ebintu mubireke nga bwe mubiraba. Waggulu eriyo Katonda. Katonda ajja kuyamba. Katonda nga bw'ateerabira baana be ajja kuyamba. Naye
ebigambo byammwe si bye bigenda okutereeza Obwakabaka mmwe abantu b'ensi mwekkakkanye. Okitegedde? Bw'oba olina ky'olaba ekitagenda bulungi manya nti ekibalwanyisa myoyo. Okitegedde? Waliwo ekintu ky'otajja kutereeza ggwe ayogera ennyo. Mbagambye bwe nti omuntu yenna abeera atudde mu kigango mu baana ab'eŋŋoma bw'afa waliwo emikolo egikolebwa ate ne bafulumya olumbe era ne balwabya. Bw'amala okulwabya waliwo emikolo egikolebwa mu kigango mw'abadde atuula. Okitegedde? Kyokka temuba kusala musaayi. Olw'Abalangira n'Abambejja obuteetaba mu mpewo ezo ez'omululyo mwe bava ne batazisamirira butereevu, Omulangira omu n'azituulamu, bano ne batazisamirira butereevu, kiviiriddeko okutaataaganya Obwakabaka, kiviiriddeko okunyiigira Abalangira n'Abambejja. Omwana azaalwa Ccuucu wa Lugembe ayina ekirooto nga waliwo ekisolo ekisaliddwa kya mbuzi, ne bafunamu omusaayi ne bagumansa ekifo kyonna ekituddemu ekigango. Ebigenda okutaagula Buganda tebigenda kuva mu bino bye mwogera musimanya Abaganda bankwe biki biki. Ebigenda okutaagula Buganda waliwo ebizibu ebijja mu Buganda ebifaananako ebyaliwo ku Bobote, naye nga butamanya mpewo zaagala ki. Abava mu lunyiriri lwa Muteesa mutuyambe. Okitegedde? Abava mu lunyiriri oba mu lulyo lwa Muteesa Ssaabasajja Kabaka oba Ssekabaka Muteesa, mwe muyina okuzaala ensi Buganda. Ebyaliwo ku mulembe gw'Obote bireme kudda wano. Zaali mpewo ezaaviirako Muteesa okugwa ku bizibu byagwako. Okugeza Muteesa alina emirembe gye yadibya, ebimu ebyava ku ŋŋoma ezo ze muwulira mujaguzo okukuba mujaguzo nnono. Mujaguzo tekubwa buti ng'abalala babutema ku ttale buno obukuba Namunjoloba, nedda. Migenzo egimu gye tutajja kwogera kubanga girimu n'ebyama. Ebimu Ssekabaka Muteesa n'abiggyawo. Omuyaga Ssekabaka Muteesa gwe yafuna tegwava ku bantu, gwava mu bwamyoyo. Emyoyo gye gyamutwala Kirinnya Mutikke. Buli lw'otassa kitiibwa mu mpewo, buli lw'otassa kitiibwa mu mpewo oba mu myoyo, emizaaliranwa gy'ozaalwamu ebiddako byebyo. Essente ssente, n'obugagga bugagga, n'ebitiibwa bitiibwa. Essente tukaaba tuzirabako. Otuuka n'olwala ettalo ng'essente oziraba awo naye nga tezirina kizikuyamba. Otuuka n'obonaabona ng'essente oziraba awo naye nga tezirina kizikuyamba. Otuuka n'olwala olukonvuba ng'ebitiibwa obiraba awo naye nga tolina nagabyambala. Lwaki? Twerabidde nti waliwo spiritual, ensi y'emyoyo. Twerabidde nti ku nkomerero tulina ebibuuzo ebitudde mu bw'omwoyo. Abantu mwenna abayivu, kino mukitwale nga kikulu. Spiritual, ennono, obuwangwa bwaffe. Abalokole batujja nnyo ku buwangwa bwaffe.
amadiini gatujja nnyo ku buwangwa bwaffe naye bwe gaali tegannajja wano twali tuyina ensinza yaffe mu buwangire bwaffe mu buwangwa bwaffe n'ennono. Otuuka ekiseera n'olwala olukonvuba nga n'amaanyi agamba lekkooti tokyagayina ng'ekkooti ogira wali ku musumaali. Bw'oba oyina ekitiibwa otuuka ekiseera n'olwala ettalo nga agamba lengatto gye baakuwa ng'ofuna ekitiibwa tokyagayina. Essente ssente n'ebitiibwa bitiibwa. Eby'obugagga bya bugagga naye waliwo ekintu kye tuyita omuntu. Omuntu bw'azaalibwa asanga bitiibwa. Nga tonnasanga bitiibwa osooka kuba muntu, nga tonnasanga bitiibwa oba n'omuzadde akuzaala, nga tonnasanga bitiibwa obeera ne gye wakulira, nga tonnasanga bitiibwa obeera n'ebyogerwa mu kika ebyaliwo, nga tonnasanga bitiibwa waliwo ebintu by'okuloowulira ebyali mu kika. Twagale nnyo ebintu bye twakula tuwulira mu kika bye twajjanga tumanya bye bijja otuwa emirembe n'obuwangaazi n'okufa obulungi nga tetuswadde. Okitegedde? Bye twakula tuwulira ze nnono zaffe, bye twakula tuwulira bwe buwangwa bwaffe. Twagale nnyo nnyo abantu b'ensi obuwangwa bwaffe n'ennono butusasula bubi. Tufa tuswadde, tufa tuweebuuse. Okitegedde? Lwa buwangwa bwaffe. Njagala batuuze abaana abazaalibwa Omulangira Jjuuko wa Lugembe, mulimu omwana ayina ekirooto nga basaza embuzi nga baddidde omusaayi gwayo ne bagumansa ekifo kyonna ekirimu ekigango. Ekigango nozale lyandibadde ng'essabo oba ekiggwa omwatuulanga Jjuuko wa Lugembe nga tannaseerera. Buli lwe mulabanga ewatudde ekiggwa oba ekigango oba essabo nga wamansibwa omusaayi, ekyo kiba kirango. Buba bunyiivu bwa mpewo, obwo bwe businziiro nti waliwo omusaayi ogugenda okusinziirira mu mpewo zammwe. Waliwo omusaayi nga gusinziira wansi, waliwo omusaayi nga gusinziira waka. Kati mwe abantu lwaki mubonaabona, mwebonyaabonya, mwogera nnyo? Lwaki temusirikako? Waliwo ebintu ebikwatagana mu lulyo oba ku famire. Okitegedde? Waliwo ebintu ebitagenda bulungi, ebimu nga tebimala kwebuuzibwa oba kwebuuza, oba abawi b'amagezi okulwana okulabika nti ebintu ebisinga bikolebwa mu nnono zaabyo nga bwe zirina okukolebwa. Omwana atuulwako lubaale asobola okusaanyawo famire. Omwana atuulwako lubaale asobola okusaanyawo abamu ku bantu abakulu ab'ebitiibwa. Lwaki Omulangira oyo yaziikwanga mukopi? Lwaki Omulangira oyo tali mu ggalamizo erigalamizibwamu balangira banne? Lwaki Omulangira oyo tayabizibwa lumbe? Lwaki Omulangira oyo olumbe lwe lumala kuyita mu zi ofiisi n'ensonga z'omu nju lwaki bigattikibwa? Lwaki mu nnyumba tebakola kye bateekeddwa okukola? Zi ofiisi lwaki zisalirawo eby'omu famire? Lwaki ebbaluwa zimala kutambula mu b'amakooti? Lwaki ekigaana okusalawo nti olumbe lwabizibwe luli kiki? Waliwo abantu ababa ab'ensonga. Abaana baali babiri, omwana omu yali alina okutuulwako emmandwa ezaali zirina okuvangamu obubaka obutegeerera Obwakabaka. Omwana omulala yali alina okulya obwa Namulondo. Ddala life Omulangira oyo mwazze atambulira yeeyo entuufu? Bw'abanga yasobola okutuukako w'atuuse, lwaki ebiteekeddwa okukolebwa tebikolebwa? Obwakabaka
tebwayina nnyo kwesigama ku madiini. Obwakabaka bwali bulina okuba mukwano gw'amadiini naye nga busigazizza amagezi agagoba enswera ku bbi. Obwakabaka nkiddamu, obwakabaka buyitibwa mukwano gw'abangi era obwakabaka bufuga abantu bonna bali mu nsi yaabwo era obwakabaka bulina okuba mukwano gw'abantu bonna bali mu nsi yaabwo ssaako n'ebigirimu. Kyokka bulina ekintu kye bulina okwesigamaku. Fasiti ekikulu kye ki? Z'ennono. Tebulina kusoosowaza nnyo b'amadiini wabula ate ab'amadiini balina okuba mikwano gyabwo. Obwakabaka bulina okwesigama ennyo ku nnono zaabwo, obuwangwa bwabwo, so si bino Munnabagereka ayigiriza abaana okusiba empombo, si ebyo. Tutegeeza biri ebiri munda muli, so si bino ebiyigirizibwa ku leediyo mbu abantu muddeyo ku nnono biki. Bwe bagamba nti muddeyo ku nnono boogera kulima mmwanyi, kituufu? Obwakabaka bugenda ne bukubiriza abantu bannaye mumanye obuwangwa bwammwe nga temubwatula, kubanga batya ab'amadiini obbawulira. Nga temubwatula, abantu mudde ku nnono nga temuzaatula. Bukubiriza abantu obutatunda bibanja byabwe, okakasa bayinza obutabitunda nga temubabuulidde kituufu. Mubabuulire ekituufu nti abantu bandisamidde lubaale yabangawo mu kika. Obwakabaka bwonna mu nsi zonna si kituufu kwesigama ku madiini. Obwakabaka bwonna bulina ennono ze bulina okwesigamako ezikwatagana mu bw'emisambwa, kubanga ssemisambwa waggulu y'abeera kabaka, oyo abeera atudde ku Namulondo era emisambwa gyonna giwulirira mu ye. Era ssemisambwa kyayogera kye kiba. Gwe tolaba nga kabaka bwe yagamba nti omulembe gw'abavubuka kati Lubaale akwata n'abaana bali mu P4. Kigambo bugambo kye yayogera nti guno omulembe gw'abavubuka. Lubaale yasala eddiro takyakwata bakadde abaluma bulumi olw'okuba baajeema, naye kati emisambwa giruma baana P4, P3 n'omwana ali mu P1 bonna kati balumwa Lubaale. Omwana n'atembebwa Lubaale ng'ali mu P4, emisambwa ne gitandika tajja kusoma, alina okukola ebyaffe. Oli ye ssemisambwa, kyayogera aba ayogedde. Ssaabasajja bw'ayogera ekigambo aba akyogedde, tekiddibwamu, teyalabwanga mu kamwa. Ye ssemisambwa wa bifundikwa 2 amatwana, ye ssemisambwa. Ssemisambwa bw'alagajjalira ennono emutta bubi. Mujja kweyogeza ebintu eby'enjawulo, biki ate simanyi bano bamukola kino ate biki, tebiina makulu. Abantu mujja kwogera ate simanyi bino bitundiddwa biki, tewali makulu. Wabula omulandira mu nju mu famire tubagambye nti omwana bw'asoma n'agenda e Bulaaya, bangi nnyo abali e Bulaaya eyo nga babonaabona naye ng'ate bali mu ssente era nga balaajana, naye ng'ekibaluma ennyumba n'oluggya mwe bava. Ebitiibwa bitiibwa. Omuntu bw'afuna ebitiibwa ensi esobola okukuwaga, buli omu n'ayogera ky'ayogera, naye ng'omuntu mu budde bwe obw'eddembe mu kitanda olina by'olowoozaako. Abantu b'ensi tebamala nsonga. Abantu bagenda ne bagamba Ssaabasajja Kabaka awangaale, ebigambo tebimuwangaaza. Ate nga kituufu kye tulina okwogera, ebigambo tebimuwangaaza. Njagala okuwabula abaana ba leero n'abalijja, temuddangamu okugwa mu nsobi eno. Mpabula abaana ba leero n'abalijja obutalidda mu nsobi eno. Obwakabaka bwonna bwe bubangako busookenga kusamirira mpewo zaabwo, kuba ze ziyimirizaawo obwakabaka. Obwakabaka bwonna bwe bubeerangako, bwe bubangawo, busookenga kusamirira mpewo zaabwo, busookenga kutereeza bya waka nga Namulondo tennaba kubukala. Nkiddamu omulundi ogwokusatu. Njagala okuwabula abaana ba leero n'abalijja
nkiddamu omulundi ogwokusatu obwakabaka bwonna nga Namulondo tennabukala mumalanga kutebenkeza ebintu ebifa mu nnyumba omwo. Obwakabaka buli banyumiranga. Abantu abagamba nti Ssaabasajja Kabaka wangaale bajja kukyogeranga nga kikirina okuba. Ebintu bye mulaba ebikosa Buganda ne bwe munaabirwanyisa mutya tebisobola, temubiinaako maanyi. Okitegedde? Abantu b'ensi temubirinaako maanyi, ne bwe munaayogera temubirinaako maanyi. Wabula teri muti gusobola kunywera nga teguyina mirandira. Era omuti bwe gutafaayo kusuula mirandira ekivaamu kugwa. Nkiddamu omulundi ogwokubiri. Abantu b'ensi ne bwe muliyogera ate simanyi Bwakabaka ate wano bukoze bwe buti ate biki ate bino bigenze bitya ate biki ate Ssaabasajja baamukola kino simanyi baamukola kiri. Mumala biseera. Ne bwe mulikolimira omuntu oba omulala talina kyaliba, talina kyajja kuba. Ekintu kiri kimu. Omuti bwe gutafaayo kuteeka mirandira wansi, embuyaga tesobola guleka waggulu. Teri Bwakabaka busobola kutuula ku Namulondo ne bunywera nga mu nnyumba omuntu oyo atudde ku bwa Namulondo mwazaalibwa ng'ebintu byamu baabibuusa amaaso. Nkiddamu. Teri Kabaka alituula ku Namulondo n'enywera nga tegudde, nga gy'azaalwa mu nnyumba mwazaalwa oba mu luggya lwa kitaawe nga mwalimu ebyalimu oba kabbo oba ssabo oba kigango oba biki n'atakifaako. Obwakabaka obwo ne bunywera. Buli omu ajja kusiimuliza ku ye ebisooto. Buli alina kyayagala omukola ajja kimukolanga butereevu. Buli alina kyayagala omwogerako ajja kimwogerangako. Buli kusoomozebwa kujja mmutuukangako. Buli kimu kijja kutuukanga ku oyo. Mwegendereze ebintu by'empewo. Lubaala aluma. Okitegedde? Lubaala akola ki? Aluma. Lubaale taluma baavu bokka. Lubaala aluma buli musono gwa buli muntu. Kobe nga weeyitaani kobe kisaani, lubaale aluma. Muyina okwegendeza ekintu kye bayita lubaale weekiri wadde nga amadiini gaakiggalira emabega. Weekiri kiruma. Okumanya kiruma, bafaaza bonna kibaluma, abaki bonna beeyita abasomi bonna kibaluma, abasiraamu kibaluma, ogenda okuwulira bonna enfa yaabwe biki, endwala embeera ze bayitamu life cycle biki. Lubaale aluma, naye abantu batalimala kumanya nti lubaale aluma. Ensi y'emyoyo teri kijja gijjawo. Teri ne bw'oligenda mu kyaki n'osulayo ne bw'olisaala eswala mmeka, teri kintu waliwo omwoyo gutatya Katonda nga gwaweebwa obuyinza ne kiggwa. Olimala kumanya kitaawo ne nnyoko n'olyoka omanya nze Mukama Katonda wo. Kyanga kitaawo ne nnyoko olyoka omanye nze, kubanga amagezi mwe gasookera ly'ekkubo okummanya bw'atyo bw'ayogera Katonda. Atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Bw'otalitya nnyumba mw'ova, bw'otaliddayo kunonooza byalimu, mwabawoza simanyi jjajjaffe yasamirako ffe bye twabigaana tetugenda nabyo mu maaso. N'essabo lyavaawo. Mbasaasidde, mbasekeredde, tewali bye mujja kunyweza binywere. Gwe bw'oliba obinywezezza abaana bali bitunda nga wakamala mu ttaka emyezi 2 nga n'envunyu zikyakumeketa. Okitegedde? Mujja kubeera nnyo mu Kampala mukole mwenna abantu b'ensi mbagamba. Atalimanya nti omuzadde kikulu, eka kikulu, ewaka kikulu, ne mutambula n'ensi ne muwoza ebyo simanyi senga waffe yali abisamira anaabyeteekamu anaamanya. Kale mbataddeko abiri, naye okusoomozebwa kwonna kwe mufuna abantu b'ensi bataddeko abiri.
olulyo oluva mu Muteesa. Abantu abawuza simanyi biki simanyi Kabaka yanditwaliddwa mu ddwaliro biki ekintu ekisumbuwa kiri wansi munda, era bwe kinaaba kyakuba kijja kuba ebigambo bya mutiki tebirina kye bijja kubaako nnyo kyamaanyi kye bikola. Nze bwe ŋŋamba abantu b'ensi, nze bwe ŋŋamba ninjagala okulabula abantu ba leero aba Buganda abaliwo n'abalijja. Kabaka yenna njagala kino ekirowoozo kigende eri abakulu abataka bajjajja ba Buganda, mwenna mulekeraawo okulowooleza mu ndowooleza z'amadiini. Kabaka yenna okutuula ku bwannamulondo nga tebunnaba kubukala bulungi, wabaayo abaana be bazaalwa nabo ku bika nga baliko empewo oba mu lulyo oba mu lunyiriri oba mu nju, be bazaalwa nabo abalangira n'abambejja nga baliko empewo, bamalenga okutereeza ebintu bye tuyita eby'omu nju. Obwakabaka si kwe kusamira, obwakabaka kitiibwa, obwakabaka kya nnono kibaamu mu lunyiriri omwo. Obwakabaka si ze mpewo, wabula obwakabaka kitiibwa ekituddemu ssemisambwa. Waliwo obutuntundu bubiri, obwakabaka n'obw'okusamira oba obw'okuteekerera. Obwakabaka nga tebunnabukaza bwa Nnamulondo, Kabaka addangayo wansi ne batuula n'abooluganda lwe. Bwe wabanga mu nnyumba yaabwe mwalimu ekigango ne bakwataganira wamu ne bamanya ebitudde mu kigango omwo emmandwa zaffe zaagala ki, obwakabaka bujja kunyweranga. Ate ekirala bakolenga ebintu mu budde bwabyo, okugeza Omulangira aseeredde abadde atuula mu kigango, olumbe ne lutwala myaka, abadde atuddemu emmandwa z'olulyo olwo ne lutwala myaka. Mbu simanyi ebbaluwa emala okugenda mu ofiisi ya gundi, simanyi gundi amala okumanya. Ebintu by'omu nju kiki ekiganye, kiki ekibuze? Ssente ze zitaliiwo, ate mwagala kwefuula bakopi. Baana ba tayina nti talina musika. Ekirala bukyanga aseerera, waliwo emikolo egikoleddwa gyonna nga okunaaza amaziga, ekigango okukola emikolo mu nnono ya Buganda edda bwe gyakolwanga. Ekirala kituufu Omulangira oyo abooleddwa n'aziikwa yekka. Kati obwakabaka obusuubiramu ki? Kale aboogera ku Buganda mu kikomi bunnambiro, mugambe Buganda bwetereeze. Aboogera kino na kiri ku Buganda mu kikomi era mwekkakkanye, mugambe kimu, Obuganda bwetereeze. Buli kimu kijja kwekola kyokka, buli kimu kijja kunyirira. Njagala okwebaza omusajja omukulu Ssaabakabona Jjumba Lubowa okubunyisa ennono mu nsi Buganda, mawanga gatwetoolodde, okukola obutaweera, by'ofiiririra enkya by'olireka naye nga tofuddeeyo oba olibireka, wabula ggwe n'okola ng'okolera abaana n'abazzukulu n'abalijja. Njagala okukwebaza, weebale nnyo, weebalire ate n'ensaba Obwakabaka bwa Buganda okukukwatirako n'okkulanga ensi eno. Nsaba Obwakabaka bwa Buganda, baminisita, bakatikkiro bakulabirenga ddala, ate bakwogerengako ne ku mikolo gye babeera, bakulange ensi ekumanye nga Ssaabakabona ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Enzikiriza eddemu etinte nga bwe yatintanga ku Ssekabaka bali abaaliwo. Obwakabaka bukukwatireko, pulezidenti wa Uganda akukwatireko, pulezidenti Museveni, kubanga yaaliwo gwe tulaba. Omulala bw'alijja era tulimwaniriza, ne kati ono yaaliwo gwe tulaba era tumwebaza. Museveni pulezidenti tumwebaza kubanga ebyobuwangwa mu nsi mwebiri, abasawo b'ekinnansi mwebali,
N'olwekyo naye tumwebaza okitegedde baga nti omulungi tabulako kamogo ate teri bukulembeze busiimibwa kyenda. Ebyo ebimu byakoze ebirungi tubyebaze kubanga mulimu ebibi tetugaanyi. Omuntu awangaalira mu nsi ebibi bibeeramu n'ebirungi bibeeramu naye kale ebyo naye tumusabe akukwatireko bakukwatireko. Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona omanyi nze nsooka kukuyita Jjumba nsooka kukuyita Jjumba kubanga lyerinnya ery'obuzaale lye watandika nalyo ekitiibwa ne kijja buzzi nti abantu abasinga bakutegedde oyitibwa Ssaabakabona. N'olwekyo oli asologa nti Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka oyo naye aba mutuufu. Ate olinaga nti sooka omuyite Kabaka, sooka nti Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, bonna batuufu. Okitegedde? Kati omuntu aga nti Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa aba mutuufu kuba akulembezezza ekitiibwa. N'omuntu aga nti Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona naye aba mutuufu. Ffe abamanyi eby'ennono tukulembeza Jjumba. Jjumba gwe muzimu omukulu era ogw'ettendo ogunaatenderezebwanga ye Jjumba kyekika. Jjumba yatulaga Ssaabakabona. Omuzimu guli gwe gusobozesezza Ssaabakabona okufuuka Ssaabakabona. N'olwekyo ffe abamanyi eby'ennono ffe tusooka kumuyita Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona. Kyokka si buli omuntu ajja muyita bw'atyo, ojja kuba omuyisizzaamu amaaso. Si buli asanze nti ojja muyita Jjumba Lubowa. Okitegedde? N'olwekyo twagala okukwebaza ssebo akulira ebyensinza y'obuwangwa n'ennono, weebale kubibunyisa. Okitegedde? Abantu bategedde ennono, yongera oginnyikize, yongera okwagazisa abantu obuwangwa n'ennono. Twagala okukwebaza n'omukadde omukazi Kulannama oba ye ssenga oba ye maama mpulira oba bamuyita ssenga ndowooza. Kulannama alina bingi by'akoze okuwaayo by'awaddeyo omuli ettaka ery'ennono n'ebirala bingi by'akoze okulwanirira ennono mwe abantu ababiri omusajja n'omukazi. Kulannama mundabire mugaye nti mwagala nnyo ate mukazi mukalukalu nno ate mbaggubaggu. Kulannama nno alina obugonvugonvu mu mubiri naye twagala okusaba ensi y'emyoyo ddala ng'ewulira bajjajjaffe bajjajja b'abantu bonna mu nsi, emisambo awamu n'amayembe, Lubaale yenna, emizimu emizadde egy'omu mpya zaffe awamu n'emisamu emizadde egy'enseene egy'ennyanja awamu n'olukalu okukwatirako omukazi oyo kubanga omuntu awaayo ettaka ennono etintireko si kintu kyakusaaga. Tukowoola amaanyi g'Obwakatonda Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe akwatire ku mukazi oyo awangaale era tujja kusaba mutegekeyo okumusabira asobole okuwona endwadde ezimusumbuwa. Weewaawo si z'amaanyi si z'amaanyi, abalabe be basobola okuwulira ngambye nti alina omusujja ne bakuba mu ngalo. Nedda, si z'amaanyi, just kisenyiga kye kimubala embiriizi. Alinamu kisenyiga kimubala embiriizi kimukwata nnyo ne kimubala embiriizi. Kimbadde ntegeeza kisenyiga. N'olwekyo tumusabire aleme kubeerangako na bintu bimusumbuwasumbuwa mukazi oyo wamu ne Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa. Nsaba Obwakabaka bwa Buganda bukukwatireko ate nabo bukusuusuute kubanga oluusi ky'oli mu kkola nabo bakivunaanyizibwako. Bakwatirengako, bakwerekerengako, bakubeerenga kumpi ate babeerengawo mu by'okola. Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa naawe wangaale nga bwe twagaliza Ssaabasajja Kabaka Mutebi owookubiri okuwangaala, naawe tukusabira owangaale. Abafuzi mu gavumenti nammwe ne tubakoola okuyambako ku Ssaabakabona Jjumba Lubowa aligaweesa ate n'okusonyiwagana. Tukulembeze nnyo okusonyiwagana ate tulekeraawo okuwalampanga ennyo Ssaabasajja Kabaka okumulumya emmeeme. Kabaka waffe, Kabaka wa Buganda
ebimu kubimukwatako ebyomunda, ebimu tubeereko ebintu ebimu bye tutamala yogera bye tutamanyi kwe biva, tubeeko okwekkakkanya. N'olwekyo Obwakabaka enkyo ojja kusanga buteredde bulungi. Njagala okubasaba okusonyiwagananga, ffenna abatuddeko emyoyo, eyakkola ekibi n'eyakkola ekirungi tusonyiwaganenga. Njagala okutumirako nnyo omukyala Mama Fiina, aliko bye yakola mu biseera bye, yagabanga, yawangayo ate nakati era agaba era ayamba. Mu bw'omwoyo tusinza obuwangwa n'ennono, tuli baana ba nda ya Nnambi. Bw'abawo ebitagenda bulungi okusonyiwagananga, nga bw'erinkolayo Ssaabakabona nnaku ezo omukyala Kiweeweesi yagenda n'ava mu bulamu bw'ensi, naye abantu abeetaba mu kuzika kwe bangi abaamusabira. Kale nno okusonyiwagana, oli musajja nnyo, oli musajja mukulu mu ndowoozayo, oli musajja ategeera, ate oli musajja eyeefuula omusiru. Omanyi omuntu eyeefuula omusiru mu nsaba muwanguzi. Sitegeeza obusiru buno bw'okuvuma nno, ntegeeza omuntu nga bw'ono ogamba nti fuuka musiru osobole okuwangula, kyentegeeza. N'olwekyo Ssaabakabona ssebo oli w'amaanyi, ate bwe buwanguzi bwo oli mulungi. Awo nno wensabira abakulembeze mwenna abali mu nnono okusonyiwagana, era mwenna abatudde mu nsi y'emyoyo oba mu nnono zaffe, okwagalana n'okwongera okwekumakuma tubeere kimu. Mwenna abakulembeze mwenna mbaagala nnyo. Mama Fiina weebale, byonna by'okoze byonna biwulirwa. Titwagala muntu kumala kulinda kufa kwe noga nti ate akoze ekirungi, ate kino biki, no. Bantu bamwogerako nnyo ebirungi omuntu ng'amaze kufa, naye abantu abamu ng'abo abaliko bye bakoze boogerweko, beebazibweko, basosowalizibweko. N'oyo omukazi yakola nnyo kugaba amapikipiki ki, abamu nga bagamba simanyi Mama Fiina sente simanyi azijja ludda, waliwo abazijja gye bazijje naye nga tebazigaba. Okugaba nagwo mutima, oba azijje gy'azijje oba agabye, nakyo kirungi kubanga waliwo abazirina nga nabo bazifuna oba mu ngeri etya naye nga tasobola kukuwaako wadde ekikumi. Kale no tumwebaze, naye aliko bye yakola, yakiikanga mu Bwakabaka bwa Buganda, kugabanga ettaka, ebyabazira mu bazira biki, okuyamba abavubuka, okuyamba abalwadde abagwiriddwako ebizibu eby'enjawulo. Akoze nnyo era mu nsi y'emyoyo tumanyi nti obaolyawo nti emyoyo gimulamula bulungi, era tusuubira okuba nti gimwagala. Naffe n'abantu tulina okuba nga ebyensi ebimu tubireka, ate ne tutunuulira biki bye tukola, ne tusonyiwagana, ne tusobola okutambula okugenda mu maaso, ennono n'etugatta kubanga tuli bannono. Tubeere omuntu omu, tusoosowaze ekintu, tukyagazise abalala nga tuli bannono, nga tetwerumaluma, nga tetwekyawa, nga tetweyogerera mafuukuule. N'olwekyo abakuume Liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.